wa America Donald Trump. Kati wetwogerera ng'abantu abafiiriddwako abaabwe mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu ggwanga lya Iran mu kibuga Keban baagala kuwolera ggwanga newankubadde nga waliwo abamu ku bateeberezebwa okukola obulumbaganyi buno abaakwatiddwa. Obulumbaganyi buno bwafiiriddemu abantu abasoba mu 9 so nga n'abasoba mu 200 bakyanyega biwundu emagombe basimyeyo kitooke era ab'eŋŋaana z'abafiiridde mu bulumbaganyi buno balabiddwako nga bakungubagira abantu baabwe wakati mu miranga n'okwaziirana. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Iran Ahmad Vahid ategeezezza ng'abakulira ekitongole ekinoonyereza ku mbeera ensonga zino bazikutte kannabwala okumanya ekituufu nabaani ababadde emabega w'obulumbaganyi buno. Wabula bwe butuukidde olwaleero nga waliwo n'abantu abagombeddwamu obwala okuva mu bibuga eby'enjawulo. Abamu ku bakulembeze mu ggwanga lya Iran obulumbaganyi buno babutadde ku lutalo oluyindira mu bitundu by'e Gaza so nga n'abamu bakitadde ku ggwanga lya America. Wabula eggwanga lya America lyeganye ebyogerwa nti be bali emabega w'obulumbaganyi buno kyokka nga n'eggwanga lya Israel likyafuuse kyesirikidde ku nsonga zino wadde nga n'abamu basongeddwamu olunwe okubaako ne kibamanyi. Eggwanga lya Iran lize lifuna obulumbaganyi obw'abatujju nga ne mu mwaka gwa 2022 abantu 15 be baalugulamu obulamu n'abalala 40 emagombe basimbayo kitooke era nga bino byonna byali mu kibuga Shiraz. Weewaawo nkwebaza okutambula